Yesu ketandika butandisi ate nate tutandikidde omulamba sala bakuyimiza obunyumiriza entandikwa firimu egenda maaso mpolampola ate nate tutandika butandisi so nga tutandise ekitundu kyaffe ekyokubiri entandikwa tutandika butandisi egenda maaso kakatandika firstborn part gye tutandise twaga tubenga tulaba eddoboozi ly'endege ekitundu ekyokubiri ate nga Lukabe Frederick yayimiridde ku kamera ekyatandika butandisi egenda maaso na Lyange Farida executive producer waayo tukyali ku nyanjula ya firimu egenda maaso ate nate era nga batugamba ne Lyange Farida yakuyiyiza olugero so nga bagamba bannaffe abasimatiyala entertainment bakoze ku graphics ekyali ku nyanjula Sembatya Ashraf King editor wa firimu enetandika egenda maaso mpolampola bagamba nikagwa Obed Welfare ekyali ku ntandikwa tutandika butandisi ate nate Mpera Ruth ne Tukugize Diana bebakoze ku transport tutandika butandisi na Lyange Farida ye director ekifaananyi tukutusako mpolampola na Lyange Farida y'omukubazanyi ba firimu enetandika era nga tujjukira bulungi tugenda okukomekereza ekitundu ekisooka nga omukyala bano abakyala bano sebo balina ekintu kye bazannyidde ddala okulabika ndi bajja mu bwavu naye munange ebiseera ebisinga abantu basalawo okukozesa ekkubo lyonna lye balaba oba kambu oba kyamu oba ki naye nga kye baba beetaaga kwe kulabika ni bafuna ku ssente bagamba nti Tamale Frank akomyewo ku screen ekyali ku nyanjula tugenda maaso mpolampola kanti nti Rahuma nga ne tugenda kubatumulako mu firimu yaffe etandika era tulina kuleka ndi Osubwa ate nate baganikagwa Obedi Kavuma Nuwa bonna bakomyewo mu sinema tulaba Sentongo Yorambo akwerezanga manager Sentongo Busulwa Jonathan tutandika butandisi nagambye oliko VJ Emmy official natenga bulijjo era tuwerabira okuleka ndi osubscribinga nate nga wakagulirawo ddala ekifaananyi kino gwatanda subscribinga kakati mu kaseera kano omusajja mukulu gutandika naye ali mu kunnyonnyola agamba nti sente zimubulako era ne baba bamuwadde sente tamanya luda sente we zikwata sente zabula ebintu byamusobera namugandi mwana wange lwaki oyagala ate okubanga ofuukanga abayaye buyaye kati yamugamba nze njagala okwata ekkubo gyewaka tugende maaso n'okwogera ku bintu bingi ebyenjawulo tujja kuba tulaba kiki ekivaako sente okubanga zikola ki tezikyatereera mu nsawo ye abantu se basalawo okudduka obuvunaanyizibwa bwe lwakuba sente bannange mwasazewo okudduka obuvunaanyizibwa mukirabika omukazi alina ebintu bye yagula ebisontera sente ebizitwala kakati n'omukyala wuuno yakwata ekkubo najja namugamba naye munange ebikuleetera obuzibu olabika tobitegeera butegeezi n'agamba nti gwe bagamba ndi buli musajja ali mu mpale genda obuuke n'oyo bagamba ndi buli musajja ayambadde empale abeera musajja ebintu ebimu ndowooza olaba byotandisa okulabika ni ogwamu n'agamba bano abaana sooka ombulire ku bonna ani mukulu abaana babazaala kumukumu kulwokuba baali mu ssanyu pitirivu jingi nnyo essanyu lyasuka obungi kwegamba omanyi wotuka okuzaalira abaana ng'abaana bali bana naye nga bonna baagala kwenkana kitegeeza nti buli lubuto oba walufunirako olubuto olulala oba wakazaala luno luli lutuuka myezi 7 olw'omusanvu luba lutuuka nga ne lwewafuna nga nalwo lukula bannani kwegamba baana obanga azadde aba kakati nno akaana kano kaatabuka ne kagamba taata ye musajja aleka 15,000 ewaka n'akomawo ekiro n'asaba ennyama ye Namwebe Aisha kati yagamba leero kaanaddamu okujja mbu asaba nnyama babagoba ku ssomero school fees taata n'agamba nti sente muyisiŋŋanyiza nazo baba bagobye okuva ku ssomero taata olutuuke bukanga agamba nti abagenzi obagoba ate sente nga ziri mu kkubo zigenda kwegana ekirabika okuba nti taata yafuuka musajja muzibu nnyo ekiremesezza abaana bano okutegeera taata waabwe kiki kyagenda nakyo maaso n'okuba kyagala okutegeeza yamugamba naye naye wakola ensobi ebyo byonna bye mukola simanyi omukwano gukuluma obwana bubwo oyiwawo buyiyi olinga aliwo yabukutuma owulidde abaana enviiri zizo tezikyafaanana ng'enviiri ez'abantu naawe kennyini ng'omuntu omukulu wenna ofuuse ekirala njagala olabe kati yamugamba abe nga yeegendereza kaakano munaye tugenda okukwata ekkuba okudda wano bano bagenda maaso banyumizamu baaba oba
ono yagamba nti ekintu kyawe abakazi munnange bwe batudde bwe bati babeera banyumya ku bintu kwegamba nga byabwe ebintu byabakyalira biba byabakyala oli wagamba they are doing simanyi girl things omanya ebintu byabakazi bizibu kati bwe baba tebateesa ku mmindi be balina omukugu ani yaleese emmindi etakubanye etakuloza abamanya ebirungo ebigenda mu mmindi kati wekitabo ekyo bano bali wano baagala babe nga basinga jjukira babba baabwe ssente kati ono agamba nti Katonda yamuyamba omusawo yali yamulaba n'amugamba nti genda ondeetere saddaaka naye leeta omwana waani waabalo kati ye yakirabanga ekisiraani era ono we yalabanga simanyi bbaawe aleese omuwala n'agamba nti aleese omwana we kyamuyisa bubi nnyo naye yagenza okwetegereza ng'omuwala ono ate agenda kukola nga saddaaka gye baali bamutumira ddala ono yamugamba kyolina okumanya tuli mu ssente njagala olabe bamuyita Naluyange Faliida tulaba eddoboozi ly'endege patto gwe sitole ki naye owange okimanyi mbadde kuno nga ntambula ne ŋŋamba naye ku kyalo kuno kwesirabanga muwala omunyinivu bw'ati munnange ŋŋambye ne ŋŋakenzi gye njogere naawe ndaba oba oyinza okwanga onnyamba n'amugamba bannange omanyi waffe tuli bagagga nti olati tambula n'amasimu tulina ebyapa nze bw'onjagala nkikuwa uliriza kati naawe ensi yaleeta za kuno laba bye weesazemu naawe ze kwana kaluka beyisemu yayogera ebigambo ebyamuweesaayo oyinza okwambala essaati ya 3-5 ng'okutte essimu ya bukadde enviiri ziringa ze baatemeza embazzi yogera ku bintu ebigasa n'amugaye sembere eryogera owandula onsobedde olinga atalina mannyo mukamwa ayogera awandula amalusu gamuyitamu kati amutobeza yamugamba gwe wenna okyayogera ng'owandula amalusu naye olowoozezza ku byokwana n'osalawo gy'omanyiire nze nkuleetedde akamuli kakika tompa akamuli kamwebe obumuli bwalaavu buba bwaki bwalooza kati abadde amuwadde kamwebe yamugamba n'okunaaba tonnayiga omanyira bantu naye ani agambye sinnayiga kunaaba abakazi nammwe ndeka kwefiriza mukisa yenze muntu eyawulidde ng'omutima guŋŋamba ggwe toddamu kumbulira bya kitaawo ne woba oyogera osoosa kitaawo ekitegeezo kyali mwana wa kitaawo kiwala kyalabise ng'ennaku kyekuba kuba ebiwala ennaku byekuba biba byangu byakwana abadde amanyi wana akiraga essimu simu nno nje yazisengizeeyo n'eddakiika 2 naye kibigula kaaka tukwate kubo ne tudda erudda omukyalo ono ali mu buzibu bw'otalabanga atambula mu b'eŋŋanda babba babe nga balina engeri gye bayinza omuyamba kati yakwate kubo najja erudda n'agamba nti munnange nze ŋŋenda nnyambibwa buyambibwa omuntu eyalina amaka kano kaagaye tekaddaka bakazaala empumi yako nene yonna ekoze nantiti kantiti lwakuma kyekigenda maaso nze siddayo ewaka omanyi wootuuka gye bafumba owulira nga toyagala kudda mu kizibu kyanjala nagamba olaba ebintu ebyo wenakugamba negamba omwana otususa omubikkirira ennyo kati omwana buli womubikkirira lengera abaana bye bafaanana omwana n'alyoka azaala baana banne n'abalekaawo nakugamba nga omwana oyo akola ensobi nga tokkiriza ono ye Ssentongo yolamu oligino names n'agamba nti abazadde bwe mubeerera obuzibu maama mwe muyina okubanga muvaako embeera egunjula abaana naye omwana buli woogaana omubuulirira atandika okuvaamu ekintu ekitategerekeka kati yamugamba kansooke mmufunire kasente ate munaye tunaakola ki omwana atusobedde kati ng'agaye mufuneyo mumeka baweesa okubaweeza omuweezezoyina maama munange osooka ogenda abaana mufuneyo kasukaali osooke mube nga mugira nga bwe tulaba nekye tulina okuba tukola omwana ono tugenda kumuyita tube nga twogera naye kati awo kati otujje buziizi kano omuntu eyali omwana w'omuntu okutandika okutunula nga musuku buno obadde bubugamba tebudda nayo ebikomando bibulidde ebikomando ne bituuka no bazibikira kati bagamba tayagala kudda mu bikomando njagala olabe kati nga tudde eno oluvannyuma ono ng'akwata ekkubo nga bajja ebizibu byonna babituukiza baawano
nga munnange nze siina kizibu nga mugamba nti munnange olaba nze nange kenyini sirina buzibu nange taata yanzaala buzaazi nangamba mbuja tugenda otandika okubeera nange naye munnange kati ate wa maama gye najja maama naye ansobedde olengera munnange kati nga muga kyonna ekiri awo n'agamba nti ngenda kuba nti ndaba munywanyi wange ono oba oli awo omwana ono twandimututte mu kyalo oba oyambye munnange fe abaana abawala emyaka gino tetwagala kyalo yajja mukazi wattu yeeriridde mugunu agunze ebigundi naye omusayi bamukuba kati akoze asula ku seminti ate ng'oyagala okugasula ku seminti alina engeri gyakuyonka bwojja nti alina oluseke ebintu bitambula bulala kati yamugana naye ng'oyambala bubi ambw ayambala nnyo ye buli kagoye kalaba oba abavubuka yenyambala bagamba nti eyo nyambala eri ku mulembe kigambye nti kyo kyambala buli kagoye mugambako ne mugamba angerezeeko nangamba kale newe kakati yabadde ng'ayogera ne kitaawe n'amugamba ebintu bino byonoonese namunaye taata nfunira engeri gye nnyinza okulabika nimbaako wemba awalala oba nfuna omulimu mbeeko wenkolera taata teyafaayo kakati tugenda okudda eno ono yuno kati yasooka nambuuza oba muganda oyakyusa mu mpisa n'agamba nti olaba muganda otakyusa nga mu mbeera embeera yo yagaanira ddala naye kati mulamu tukoze tutya ekintu kino muganda nge ngaakikutte bubi ekintu kuba nali gambye oba oli yakiveemu nkiyuyeemu ono nayagala kuyingira mu kintu akiyuyeemu naye noono gwakigamba alabika tannaba kumanya kiki baagala kuyuuya oba kati abaana bandabe mukole nga mmanyi nti nkola kuba kati gwe ngejja oli mukazi wa muganda wange ndabe kye tukola kuba kati ndowoozaako nange nga bwe nkulowoozaako njagala ondowoozeeko nyongera okulowoozaako efirimu yino kakati munange tudde erudda maama muto munange yeegayirira mu b'eŋŋanda kubanga naye azaalibwa kitaawe n'amugamba munange saagala kulabika nnyingira mu nsonga ziri nange nina ebyange jjukira bano abakyala balina engeri gye beeyagalamu okwawukanako n'abakyala abalala n'amugamba nti munange enkola emirimu sigamba nti oba munyooma sigamba nti oba muyisa bubi muyisaamu amaaso n'ekintu ekisinga okuba nikiruma kwe kuba ntayagala kumpulira n'amugamba nti naawe osooka olaba embeera zo simanyi obeera mu kusosola njala nze yaŋŋamba tokola mirimu n'agamba n'okwambala oyambala bubi kati ono omwana baali bakamuleeta jjukira kitaawe yamuleeta mukulu balowooza nti oba baleese omuntu alabika okuba nti mukazi mujja kyova olaba abazadde abamu osanga famire ezimu ng'omu abakazi kwegambe okutegeera kwabwe naddira omusajja n'amwagaza omwana we ng'amugaa nti wandeetera mujjawo oliti kati ng'amugamba nti olaba sirina kyensobola kwogera n'entegeerekeka era munnamuganda ekyo olina okumanya afazaali tutuule ffenna bambi omwana ono ayagala abe ng'ajja mu famire aleme okusosolebwa ensobi abakyala bano abafumbye mu maka mu basajja abazaalako edda ye bw'ajja mu maka n'asanga omusajja nga yazaalako dda ebbuba ate eryandibadde erya nankani we alissa ku mwana kati oba omwana aba amulingiriramu ekifaananyi kya maama we era ne waaba amukuba aba amulabanga maama akuba mujja we ndowooza tugenda maaso kati ng'amugamba nja kujja mulabe ekyana kino kakati nno munange oluvannyuma mwana ng'akwata ekkubo ng'ayita kitaawe lwaki wangamba mbu najja wano nja kuba kati yali yamugamba nti emirembe gijja kubeerawo omukazi ampisa bu bamukubye bambi yenna mwana naye wangamba ngenda uno yenna ayogera ng'aluma obuyinja wagamba ngenda funa emirembe naye taata oguma
amuzize balirengera tabamiruka gyali n'agamba munange taata waliwo ebintu olaba obanga ogumye n'ogaako ogume naye wabaawo n'ebintu ebikusuka kunoolabanga ekyogguma tekiri ku sayidiyo abaana be ne basula ku mifaliso n'agamba lwaki nze nsula ku ttaka naye bali abaana bala ne basula obulungi ekyo oba ogumira kati ngume ntya anti guma embeera bibaamu ogguma olaba abantu abataguma tebamalaako eno ensi yagguma naye bw'onooba togumye n'obeeraawo kukaaba bukaabi kukaayana bukaayanyi oyagala obeera otya anti kati okubeerawo gwojja wuliriza firimu kubanga ojja kubeerawo lwampaka gwe tobeerawo nanti tobeerawo ebintu bino nga bigenda n'agamba ensonga eno nze mmanyi bwenjo gigonjola oba taata jjukira abakyala bali batambula ono omwami babaamuwetta babafunira busiteyalingi ne babawetta kati muzeeyi alabika muwete tawulira ali ku kimu guma ensi erimu ogguma bw'otaaguma onoobeerawa kati ebiseera ebisinga embeera ebeera mu maka ereetera abaana b'obuwala okutandika okulowooza ku by'abasajja kubanga buli muntu yenna bw'olabanga omukazi yafumbirwa kitaawo naye ng'omukyalo oyo alina obwogerero bungi nnyo kale nga taddibwamu naawe otuuka okwagala ofuna omusajja waakwagale waleme kubaawo omuntu akuddamu kati nze nja kuzimbira ennyumba naye bannange lwaki buli musajja ajja asooka kya nnyumba ekintu kati nenkugamba nti waliwo omukazi oli eyo ennyumba nja kuzimbira n'agamba byogera bw'oba obikakasa nze nkimanyi olina omukazi bw'oba ogamba omukazi oni tamwagala mugobeemu nze nyingirewo abakazi balina obukodyo balina obulimiro obwo buleeta obuzibu obulimiro oba nti oba oyagala kujjanga mulimi kati obulimiro obwo bwe buleeta obuzibu olyaga oba oyagala okulima waliwo ali mu kibanja kiri kati soka okwate kale ezo nno zakumuggyako busungu wulira laavu osanyuse amuggyako obusungu n'asooka amunyiga ebizika ebinyaanya nkuwaddeko ensigazeemu 3 ez'ekikomando n'akatunda omunaanansi ine mukama katonda tukolerera bakazi bannange ntumiddeko nnyo n'abakyala abakuula nga tokyakuuza magalo naye ng'oli awo kwegamba olinga eyafuna kibooso buli kimu wagula kiwagule nga wafuuka muwaguzi ng'ebyokuula wabivaako agenda na kirindi omukyalo oyo alina kyasobola okuzimba olwo nno oluusi olwangawo okusaasira omuntu ali mu buzibu omuwala ono ewaabwe bamuli bubi bamugobaagoba kyokka ekyewuunyisa waliwo omusajja amusuubiza omwagala kyokka naye era ayagala bagobeyo omukazi omulala mu nnyumba alina abaana kaakati munange oluvannyuma ono ng'atandika okweyogeza mbu simanyi bulijjo ekimuleetera okutaama kubanga kitaawe yamulimba kati yamugamba mbu taddamu kulabika nti atya n'agamba era kyengenda okukola obusungu bwonna ngenda bumalawo byonna byonna ebibaddewo ebibadde biraga okunyiiga obusungu ki byonna njagala biggwewo maama n'atandika okubeera ng'asanyukira omwana ono alaga baawamu kati onyirira kyana kyange kyanattu ekyanattu lengera bwenkyagala jangu nereeta akajirita walina enviri ziyiseeyiseemu zino tuzisale ekyana kyange kitereere laavu ng'ekyuka mu katikitiki laavu ng'ekyuka mu katikitiki mulimu obuviri obuyiseemu nti bamutereeza naye nassaawo ekitwe naye nga lengera alaga laavu laba alaga laavu okakasa waliwo laavu wano kweri waliwo wootuuka nga mutuufu eno si laavu kino nga kyeneena kikuuno kati dduka oyambale ekyo kyoba olina okukola ebyokwambala genda oyambale tugenda maaso weetereze bulungi nnyo saagala olabike kuba nti munange gira tutambule namu tugenda maaso ne firimu njagala olabe kati obugaggambo ofunye kuba yaŋŋamba asale za mukawompo era zensaze asaze za mukawompo bamuyita topista nanyonjo egenda maaso abaana bange bokka musimanyi ku ŋŋanda kabula ŋŋanda bafuna amaka agabo
era bajja kumanyirira wano banfuukira ekirala. Kakati nno ogenda okwetegereza nga tabugamba kitaawe nti mune maama yatandise okunjagala. Ebintu byatandise. Agambye mbu simanyi katugenda kutandika okutambula ffenna ntambuze. Love ekyuso okubadde okukyawa kuzeemu okwagala. Okubadde okukyawagana ne kujja kuddamuko okwagala. Saluni ewe yasibira. N'agamba mbu agenda kuntwala n'enviiri bazikole. Love ng'eba ekyuse mangu. Naga simanyi. Omuntu atatera kwagala bw'akwagala ate otandika okweraliikirira. Naye munanga ate waba akwagadde ekyo nakyo erudda. Naga waba akwagadde siwali buzibu. Era munange ng'omuzadde ateekeddwa okwagala omwana we. Wuliriza nnyo weetegereze. Ekyo nange ngenda nziramu amaanyi. Engeri gye wagamba nti ngume omuwala ono abadde atandise n'okufuna ebyabalenzi asobola okuleka ne afuneyo omusajja n'amugja ku lujja amuwonya ekibambulira. Kiikyo amwagala amutwala mu saaluuni amugulire nga siogedde naye. Kaakati nno mukyala tepista ng'ajja kusanga munankadiwe ng'amugamba naye waayi omwana yajja nuli n'atugamba omubonyaabonya. N'agamba omwana oyo munange omanye eriyo engeri munywanyi wange gye tutambula. N'agamba nti anti abasajja nammwe mwe muleeta ebyo byonna. N'agamba omwana mwamuleeta nga omusajja n'alyoka nnimba mbu omwana simanyi biki. Kati ye yakitegera luvannyuma nti omwana oli bamuzaala buzaazi wabweru. Kati kankubuulire nze ndi mukazi. Wulira. Oyo mugunjula ate kati omuwala oyo ngenda mutereeza ekyo kyo neewaddeyo engeri ekiri kanategedde mwana waffe. Kubanga omuwala we baamuleeta ate wa bupati ayambala obupati. Olwo n'agamba omuwala ayambala ennyo obupati ono tebabanga bandeetera mujja wange. N'asooka akatiro oyo agakonde. N'agamba nze kasita nkubuulidde tuddako mu ndege ezoogera. Ne tudda mu ndege ezoogera. Endege zoogedde. Obireze? Endege zoogedde. Ate koleese enviiri. Baasi. Oleese enviiri? Oleese za mukawompo nga bwe nagamba? Yenyini kwozigyeko. N'agamba enviiri zino zaki? Ozijje ku mutwe, ozijje ku mutwe. Enviiri omanyi oyinza okuleeta ezitali ntuufu. Naye kansubire z'oleese ezo kubanga bw'oba tojje ku mutwe ate oba oleese obuzibu. Kiwakufa ajja kubaawo. N'agamba n'ekyana ky'omusajja tokitta kwendi gwe tofaayo. Kigenda kubeera ntebe ya mandwa. Emmandwa kwe zigenda okubanga kwe zitudde. Nakola byonna. Njagala olabe. Oba alonze bipapula. Oba alidde biki. N'agamba nti gwe ky'olina okumanya ono agenda kubanga mulalu. Jani akoma okutambula ng'akuŋŋaanya kasambi oba akuŋŋaanya bipapula oba bigatto oba bicupa oba alidde kasasiro by'anaakoma ng'okulya gasiya gwe ng'ofuna ssente. Wegendera okankawale. Kati tumulina tudde eno mwana naye kati okoze otya? Oyagala nkole ntya? Mbadde ngamba kati nga bane mpulira nkwagala. Kati we nagamba okujjako ewaka okoze otya? Sooka olindeko. Munange mbadde njagala nga sinagenda mbazadde osooka obe nedda ebintu olina kusooka kusasula bintu bye baagala ewaka. Naye kati naawe ntwala kibye simanye ebintu byonja bisasula. Bane bulijjo nange nninda okuba nga okyogera ndyagala kumpasa oba omwami ono naye bannange aliko ki? Bw'avaawo ali ku mulamu we kati ate alina akawala akalala kaaliko. Ne tudde wa mukyala mukulu topista anti omwana yategedde mwana we. Naye okuva yategedde nti mwana we omukwano gwakyuseemu ekintu kyasinga okwagala. Kyasinga okwagala ku muwala ono. Mutuuzaako mmandwa ze zikolere ku oyo. Kati gojja kuddawo mbu nkwagala nze sirina kye nkwagaza njagala bugagga. Njagala nkulunge mu magi gano obeere nga muli tokyalinamu wadde otwango. Njagala olye kasasiro olye lyankuzibe gy'onookomanga okulya nze gye naako mugaggawala be bamugambye.
kyanaakoma okulya kazambi kasasiro ono gyagenda okoma ogaggawala. Firimu yiino kiri wakyo mbu nkwagala olaba ne benzaala mbabuusabuusa nzire ku ggwe sebo yaga ng'akiyita wangi munange mukwano gwange mbadde nkutegekedde natoddamu kunzirukamu naye mwanange owulidde mutontya munnange ontiira bwereere ebintu bino manya kati nkwagala nze maama wo jangu munnange omwanange weeriire ku ggi kususiza eggi mwanange olye ku ggi munnange omwana w'abaze ababe tebannalya bannange waliwo ebintu ng'oyagala ebintu ebirungi like you need to be treated like obanga someone who is lovable kwegamba adorable owulira omuntu ayagalikikako naye waliwo ebintu nga bituufu nnyo true good to be true ng'ebintu bituufu nnyo okuba ebirungi olwalya ku ggi maama weebale afunyeemu emmoole lirye taata muterekere kugambye kulya buli waalya mwana muwala buli waalya alya yeekengera lava esusse nnyo kanswa sooka omale wayagala kakasa nti eddogo likutte ayagala sooka kakasa nti eddogo likutte girye kati bali tetubawadde ekabala abo balya nnyo naawe gwe baabo badde tolya bo babadde balya nga toli wano kati lyali esiisaawayo olye naye mpulira bali balidde buli lunaku alumu okubanga bannaabaliddeko nkwongere eggi weebale kati genda onywe ne katunda kendese wali eddogo olirya n'olinywekereza yali eddogo nadda mu kulinywekereza mwanange genda onywe ku katunda ono atunula n'okinambuka maama essowaani gimpe sooka ogenda onywe n'ekyono nnyongera eggi amagi weegali omufumbi waago nze nzuno anti nze maama wo kati siirya ku chipusizo ojja kulya weesiruwalire wa wano wa nnyoko ojja kulya chipusi wakazirye wammwe sebo nze bugagga nja bufuna waayitawo ennaku mmeka laba omukazi kyeyakola omwana w'omuntu laba omukazi kyeyakola omwana wa munne kisekanga ekiwakatirwa nkulina alengera buli ekiseka bwe kiti bagamba buli ekinaaseka enseka ennyingi sente nga ziyingira kitandise okutunula nga wozomma wireless makaddo wali oli amagi ojja gawulira tegagenda mu lubuto gatuula ku mutwe amagi tegagenda ku lubuto pana eyo ne tuvaayo katugenda okudda ensonga endeese ono nga tajja ate kuba kati ensonga eno gye zigwera pannanga ebintu binsobedde ekyamazima naagaaliwo ekintu kyesitegeera naye owulira byonna ndabitandisa ebintu byonna embeera entabukidde pane njagala kunsalira ku magezi nkoze ntya ebintu sente zonna zitandise okumpitamu obuyisi ebintu byange byonna n'agamba bizinesi zonna zeekutte kati edduuka lyakutta omuliro lya buwumbi edduuka lya sente ono omwami abadde alina sente era nga buli wakyala mu bannyina abaana b'abannyina babawa buwika sente omutooki eneeyisa gye weeyisa n'agamba munanga ebintu okutandika okusobako n'okwonoonekako oluusi wabeerawo ababa wavudde obuzibu olina okusooka ne weekebera waawavudde emberebezi abavubuka tebamanya n'agamba ateeka okuba nti munaye abavubuka ebintu byammwe ebyo bye mubeera mulagalaga effujjo muze ku bantu b'abandi mubabuukirabuukirako bange badde ntandisa okupanga webba ogenda olaba nga kabufu
kati ne bakamabe kwe yava kampani kubanga yali yakola ebibye byatambuza naye ng'ate waliwo ne bakamabe aba kampani mwemu yajja ssente ezakola emirimu ki kati kampani nayo baagala mugoba ng'ovudde ku ebyo saaga bulangiti eriwa ono ogenda okujja akirina kati akirindako lumu kutandika kuyitira taata najja waliwo ekintu kyolaba noweewuunya taata naye alabika baamulogadda baamugeta mukyala ate omwana abadde ki yagamba ajja mugunjula amugunjudde bannange omwana ono atandise okuba ekintu kyakoze katonda wange omwana yabbye ki oyo yenna asooka okulowooza baamubbye atandise okuŋŋanya kasasiro buli watandika okwetikka era weegendereze nnyo abalalo be musanga mu kkubo nga beetisse oyo kasasiro gw'aba akutte ezo ze ssente z'abayina ezewaabwe yaba azirina ssente ziba zayitira ku oyo omusajja nolaba nga yeetisse ebintu ebyetikkibwa kafuso nga biri ku bibegabega bya muntu noga oba ono yabba ki oyinako ababa babba abo bamuloga mugugu kumbe ng'alaga nti gwe baatika ebizibu byonna ebya famire abala basobola okubeera obulungi kale no nagamba omwana alina ekizibu omwana mubbi nagamba omwana oyo yakuula nyalayika yakuddemu abatakuulika kituufu yakudde musajja ezo ssente z'abandi yanywedde bbiya mungi taata naye muwete taata naye baamuweta taata naye baamuweta baamuweŋŋenemya taata baamuweta ne bamuweŋŋenemya efirimu egenda maaso njagala weetegereze bigwerawa kaakati ono yakwata ekkubo najja naye agamba ebizibu bye biringa ebizibu n'agamba lwaki toyagala kulekani osasula sente yannyonnyola sente zamufaako bizinesi zifudde era ne sente zitwala abaana ku ssomero tezikyalabika n'amugamba ekyamazima mukadde yange nkubuulire sente sikyayina n'agamba nti omwana tumusasulire yagamba omwana bamusasulire muzadde okuwummula omwana nga ofudde naye ng'okyali mulamu ne wanaaba akoze amaka gasigala akaaba kuba ewa taata jaddukira kati ono byamusobera omwana ono kizibu ki kye yakoze okutandika okugwa eddalu ekizibu omwana ono kye yakoze kati ng'akwata ekkubo ng'asooka ayita mama Fred n'amugamba nti sooka oleeta akatebe nkubuulire kubanga waliwo ebintu ebiri wano bye sinaba kulayika nintegeera jangu tusooke tubyogereko ng'amugamba tabu ki ng'amugamba munange obedda mbirowooza n'agamba nensooka ndowooza embeera mwe tuli ng'amugamba nensooka ombulira ekituufu kyekyo kye ng'agamba nti olina kizibu kya ssente kati ng'amugamba mbadde endowooza engeri gy'oli mukazi ng'amugamba tugenda kukola tutya yamugamba nti abalenzi babadde weebali bonna nga twazaala abaana baffe n'amugamba nti nange wenkuyitidde nga nina kyendowooza ne ngamba omwana waffe ono tetwagala ate abe ng'atusala kuba kati mwe abakazi mumanyi okutambulatambula kuba muyita mu nsi muno nga mutomeddwa ebizibu bingi oyinza okuba olina omusawo wenda gugwomanyi omwana waffe tube nga tumuyambako n'amugala n'agamba omwana oyo nasobolanga okwagala omukangavvula n'ogaana n'agamba olaba omwana nayagala okuba nga mukola buli kimu kyonna ekimutereeza mu layini ne mugamba nti ndi mubi ne mugamba nti mbonyaabonya omwana n'esalawo muveeko naye olunaku lwe namuggyako engalo
laba omwana watandika okuweneka. Kati tusobola genda mu byabasawo ebyo kwenika tugenda kukola tutya? Tebayinza genda mu basawo okujjako omwana omusabira Katonda n'ayamba buyambi. Omwana atagambwako. Bayina kumusabira busabizi Katonda ayambe. Simulabula wamugamba. Yagamba omwana oyo yasooka n'alabika okubanga gye yayonoonekera yonna yali tagambwako. Nali mugunjulo omwana oyo wamugamba. Mugamba togeza enjala tozi. Yamugaana okusalako enjala n'amugamba yambala obupati bwo byonna n'akola ki n'agaana okubanga amutereeza. Kale essaawa eno wabanga yakyankalanya omutwe kivuddeyo bako eyo gy'abadde atambulira okusunkuna okwo okutaggwa kati guma. Ono akaaba bukaabi buli olukyayongera kaaba ate yali muddugavu kati langi enzirugavu ate weetandika okuyingiramu olwakakobe. Omuntu oyo abanga asiridde akonye kati yeebuuza oba ebizibu bivaawa. Famire yonna ebadde emwesiimisa. Kati olaba ono yamugamba ngenda kukuyamba. Yamugamba ng'omusajja olina okwerwanako. Ebintu byensi tewakyali atambulira awo. Abasajja b'ennaku zino olina okuba n'omukondoolo. Yirizi gy'ogamba. N'agamba nti ebintu bino byonna omuntu okutandika okukyankala n'obulamu wabaawo ekipi ekiba kiyingidde mu bulamu bwo. Omuntu buli w'otandika ofuna ebizibu sooka obuuza ani gwe wasisinkana olabe kiki ekyajja mu bulamu bwo ekyo ekirabika okuba ni kikumazeeko emirembe oba byayogera mutuufu. Amugambye omulembe guno tekyali muntu abeerera awo. Katugenda maaso ne tudde wa jjajja. Waliwo ebitandise okusoba. Tewali kusomera. Kati nga mugade biki ebikusobedde? Kati omusajja ayogera nnyo. Ekyana twali twakiwenne bannaye. Taata waaki abanja nnyo. N'agamba omwana oyo alabika teyazibikira bulungi. Gwe tewazibikira. Gwe tewazibikira. Sente zirabika zibadde zijja bwe ziyitamu. Katumubika amatu gano aleme kuddamu kuwulira. Omanyi waliwo omuntu agweddalu n'asigalamu akategeera ne bamusiiringa mu mazzi. Kati mugadde. Kubanga taata wabeera abuuzabuuza omwana wange baamukola ki? Omwana wange baamukola ki? Firimu egenda mu maaso. Kati awo mu mazzi ekyokutegeera tekiri ku sayidi ye. Laba omulogo nkirina tutondotondo tusigaddemu otwo tugezigezi kantuwuute weneka. Kati bakirese musawo kiraba ng'ekiri ku lizooti kiri ku biiki kumbe ejjembe likituulidde. Kakati ono kwate kuba okujja wa muganda we wabaaki omanyi muganda ebintu sikyabitegeera butegeezi. Ebintu binemye okutegeera. Embeera entabuseeko. Bizinensi zonna zifudde. Omuyindi abadde amuwa ssente empitirivu naye yamwefuulidde. Kati abadde ne pulaani nnyingi byakuzimbiramu amanyumba mu kyalo. Oyogera ki? N'agamba ekintu kino n'oli ne tumusuubiza nti n'agamba munange ensobedde olumu mba ngenda ne ku mulimu n'endaba obumunyenye ne ngamba bana ekiki ekyantambaala. Akaabira wano. Weegenderezanga nnyo omuntu ng'afudde nga bamusse lunaddogo. Asinga okaaba ennyo yaba yamuloze. Kati nagamba ebintu bino lwaki tetwasoose kuzimba nnyumba ya maama kati ate ani akuloga? Namugamba munange nange sinze yeeroga. Kati mwana wa maama wange ani akuloza atuuse okwagala okuleeta obuzibu?
kati gwe omuntu eyabadde yakatandika okuba ni omulimu ofunye omulimu omulala otandise okuba gwe twali tulina okuba nti olina ku ssente olina okuba ng'ovaamu kuba kati bandigenza okuloga ng'olinawo ku ssente naye nno ssebo ate abalogo olumu baba bakudaala mu bandi badde bakuloga ng'olinawo ku ssente n'agamba nze mbadde siina buzibu ku by'okuzimba ennyumba ya maama ku by'okukola ki nga sikiinaamu tagali yamugamba sente tozoonoona essaawa tugenda tuuka okwetaaga sente kati otandika otya okwavuwala nga ennyumba tennazimbibwa si buli kikyala kino kikambu kimubuuza otandika otya okwavuwala ng'ennyumba tennazimbibwa kakatuddako ewa maneja yola mu Ssentongo ono naakaddiye n'omukwano gwe ogw'obukadde tuba tuli awo mwe mubadde ki jangu waliwo ekiriwo omanyi omukyalo oli aliyita ennaku waliwo embeera omanyi katujje kaŋŋende bambi kaŋŋende beera okumakala esi yange eyiyo temundeka ali lubuto agenda kuzaala ayanguwe ebintu bino naye bannange ebintu ebimu lwaki okutegeera kwabyo ono yeebuuza lwaki ebintu ebimu tabitegeera kati ono naye asobeddwa ali ku muganda wa mbuuza baaba ngenda kukola ntya bikutawanya kubanga njagala oyimirire bulungi mu kkubo ly'ennyumba ya maama kati ono yamugamba ng'okyebuzaabuza oyinza okuba oyagala kubuuka mu kino naye tokibuukamu oyinza okuba ali mu kwekubya emizimu obwavu bukuluma naye ng'oyagala kudduka mu bbala lino onsaba olagira n'amugamba mbadde njagala onnyambe ebintu byonna bizinensi oziraba zifudde ziweddewo katukoze tutya n'amugamba ninkubuulire simanyi bwe nkunnyonnyola ayagala kwewola ate omuntu aliko enfuyirizi ngamba eddogo ne bwe weewola ne ze weewoze zifa kati anoonya waasitukira abantu abamu balowooza ekintu ekyo kibeera kyangu mu kifo ky'okulowooza lwaki ngudde kiki ekinsudde njagala olabe kati musajja wattu newe okubeera wafuuse wazibu n'agamba nti munnange ennyumba yange nali nagisinga mu banka abantu abasinga bakola ennyumba bazisinze mu banka n'agamba naye kati oguŋŋamba otya ntandika okusuza gwe omuntu abadde ayina ewuwe kati ebintu bino tukoze tutya ye lwaki tewagenzeko ewatteewo bannange eŋŋanda teziyamba yalinga ajja wano ng'amusanyukira naye olumugamba ekyokumusuza wuno atandise kutunula kyamuli n'amugamba muneegwe muganda wange mwe baganda bange naddukira wa mu bufunze oli ku zero kati talinaawo kyalinawo wadde tugenda maaso kaakati tuba tuli awo ogenda okwetegereza musajja mukulu aba atambula nga sibasanga ababuulizi b'enjiri ng'amugamba nti munnange mukama katonda yatusindise ku kyalo kino okulabika ntubuulira enjiri era bintu byo byonna mukama katonda ndaga wali olina emirimu nga gitambula era buli kimu kyonna kyali kitambula bulungi n'agamba katonda atulaze nti olina obuzibu obwetaaga okulabika ni otaasibwa kubanga akwagala kati akukubidde essimu kati otandika otya okugamba mbu simanyi katonda akutumye nga nze namutunula nga atalina buyambi mweddeko nanti katonda akwagala n'okusinga b'olowooza ekintu kino njagadde obe ng'osabirwako ne sisita ono tube nga tukusabira kubanga amaanyi ga katonda agali mu kifo kino gatulaze ni weetaaga okusumululwa era mukama katonda agenda kukozesa emikono gyaffe abe nga akusumulula munnange taata mu linnya lya Yesu nga batandika omusabira ayi Yesu n'atuleesa omwana ono mukama munange mukama gwasumululayi mukama Yesu
tumanyi gwalina ebisumuluzo eby'empingo ennene tulengedde ono taliiko tuwingu wabula aliko ogujegere mukama bizinensi ze zaali zasirana zonna yasiranyizibwa naye ng'aba amusiranya baali bava mu famire mukama katonda eyazimba ennyumba n'ateekamu omukyala n'atandika omudduka tebakyasasula school fees kubanga sente tayina yakolimirwa okimanyi nnyo kakuzaala yakulabirira buli buli kimu yasobola okugaggawala olengera ebizibu ebiri mu nsi omuvubuka ono yandibadde tadduka famire naye sisitimu yamutabukako bambi kyoba olaba abaana babuuzanga naye munange taata akasente akazimba ennyumba kavaawa ono yamugamba maama we yagenda mu bagulogo n'asingayo omukisa gwo ne bagusiba ne gudda ku ye kati ebintu bingi byakoze ne olaba akufaako nyaagala abe ng'akuyamba sente zonna ezaali ezizo maama we kati yazirina baasiba omukisa gwo ye abe ne sente kyoba olaba gwe buli ogenda ewuwo mukaabira ye ng'ayongera kugaggawala oba ng'agenza okusabiriza naye ng'osabiriza ku mukisa gwo kale nno ku lwekyo mukama katonda tumusaba abeere nga tukuteekako kati olugango tusibirayo amayembe emizimu gyonna ebiteega walusi byonna tubisibira ogenda bauve mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu kutaddeko ekitabo kino nga kyekyokulwanyisa kyekitala era nga mukama katonda oyo atemaatema akutemeka ebiwejjo by'amayembe ebitambo nabingi nabinzi byonna byonna mukama katonda oteekebweko ekikomera okukutaasa abalabe bonna abaagala okutuusaako obulabe mu linnya mwana katonda omulamu amina 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 kale nno nekirabikani mwana mulenzi ono engeri gyayambiddwamu yeeyo bagenda maaso bakola mulimu gwa mukama abalokole gye bali bakera okukola omulimu gwa mukama nga mukama yabatuma nabaga mugende mukola omulimu gwange bannange bano baabano ate omulogo se baamala okuloga ne yeegaana yagamba omwana wa maama waffe bamulozeeroze talinaamu wadde ekikumi kati yayita muganda wasooka amubuulire n'agamba tannaba kujja kugamba muganda waabwe gwe baliko gwe bageya muganda waabwe oyazze wano n'amugamba nsuzaako omanyi bw'oba obadde ne ssente banne weegenderezanga nnyo n'okuwasa omukazi nga muyina ssente ekintu ekyo kibaako ekibuuzo kinene nnyo n'agamba nti factory bw'abadde akolera omuyindi yatunzeewo era ebizibu ne biyoka bimutandikira ennyumba yeeyo mbu yali yagisinga mu banka akole edduuka lye yakola eddene libadde limuleetera akasente ne bagamba eryayidde omuliro weewuunyanga ebizibu ebikutuukako mu nsi omulundi gumu nga tonatandika kagamba kansooke ngende wa pasita nsabire wabaawo ekintu kyo ekiba kireese ebizibu ebyo kati abantu baba balina okulabika ne bagonjoola embeera eyo kati mbu gyali mu nnyumba yeebase tugenda mu maaso kaakati balina ebikoligo byabwe kati noono naye baamuyita baagala kwogera naye waliwo ensonga eriwo fe tugenda mugaatu obubaka tubutuusizza obubaka butuuse anjagaza ki n'otunuulira omukazi omukulu n'ogenda n'oluga bane bamaama olwawo okusanga bamaama maama ng'abayagaliza omwana we abeere bulungi naye ssebo baaloga omwana ebintu bitandise oggootaana firimu egenda maaso kati ensobi yazja waliwo ebitandise okujja mwabyonoona ebintu nga tamaze kutegeera webyaleese abonoonedde mwenna lwaki muleeta abantu abatalina magezi waliwo omuntu gwe baleeta aleese obuzibu teeza mmwe temulina ziwa muntu mulala kati sente zizinaziwa mutabanyingwe amuwase ono muganda waabwe yabonoonedde babagamba omuntu gw'osiraanyiza osiraanya muntu gw'osituke muwulira simanye ebintu bino osiraanya gw'osiraanyiza kw'ositukira kati oli yali yasiraanya mutabani we amusitukireko kati ate n'atandika okwata ssente
ez'amayembe ng'ataziwa oli amuyambe si bwe kirina okuba gwoyavuwaza afa obwavu kati bamulumba ebintu byatabuse ebintu byatabuse byagenda n'azunga nze olwazeeyeri nga bamundaga wagenda ng'asabiriza ku kyalo oba wabyonoona nze kati gwenda kukola ono teyamanya nti ayonoonedde banne wali eri jjajja ekintu yakiraze n'atansangawo ne bamuwase laba ettabu myezo kati yagamba nti nange munange ono omuganda wange yagenda najja n'akwata ssente mu nnyumba yange bamuwayo 2 ng'agala kunywa munaanansi jjukira gwe yasitukirako naye omanyi okuba ndi abakazi basiranyiza abaana baabwe baganda baabwe abalenzi bo bagaggawale naye katugenda kukola kati beebuuza embeera eno bagenda givaamu batya ssente zaabwe zaafulumirako mu ngalo zaabo abe basiranya ekintu kibeera mukirivaasinga muba mugenda leeta obuzibu kati omusawo yakebedde n'alaba ono ng'awaayo ne ssente mu ngeri y'okuyamba famire y'abali ebeesiranyiziddwa ebeera saddaaka tebaweerayo wadde nange kati ye omuntu agenda kukola atya n'agamba omusajja agambye ensobi ze wakola amaka gayinza okuyita mu ngalo n'obulamu busobola okugenda ogenda okutuuka ewaka ogenda otuuka ewaka mukama katonda be yatuma ogenda okusaba ekyeddiini kumbe waliyo gwe baali baawe ne babaleeta akawala kano bambi akawala bawooli ke yaleeta ogenda okwetegereza akawala kali wano omusumba najja n'omusisita ne basooka bakabuulira ebigambo bingi nnyo nti mukama katonda bano abalaga ayogerera mu bbo n'agaatulaga tube nga tukusabira obe ng'osumula ku kabambi ne wekeesiga ebizigo eby'amasavu kasigala kasiiwuuse kubanga obusiiwuufu bwakasigala era bwakambalako oli yakatuuzaako ejjembe lyali zzito nnyo nga liringa eppipa 6 wadde kaali kaagala okuwanvuwa mu bw'okukula naye byagaana kubanga bakatuuzaako obuzito bw'ejjembe ne balyoka batandika okuyita yesu sankara babariyo senderebe biyo rababa kumbo ne abadde munda naawulira bakyankalanya amayembe ge ayi mukama katonda wa nja kubasamba mmwe ensi yonna ya mukama katonda ne wano wa katonda ne wawazimba era katonda yakuwaawa jangu oleeta kibooko leeta omuggo mwoyo wa mukama mu linnya lya mukama katonda mwe ekyana ne kiva bannaye munnumya omutwe mukama wange wulira ebintu mulekaana nnyo tubadde tumuddemu anti tukyamusabira mumusabira nga bantu tukutula njegere ziriwa va ngende mukutuleza abali abatambula feza fenjegere temuzikutula geyitawo genda okole genda simanyi buli wozunga oba ozungira nyagala okukimanya wano mbabuulira tulina okumusabira mukama yatugambye wano tulina osabirawo omuntu buli tugenda mukama yaba tulesewo era tujja kuba tumusabira minnya lya yesu toyinza gaana sala ya yesu sindikira omuliro gwe oba olimu omuzima ogutulemesa omuliro gwa yesu fire on the mountain sanyisa otunula olebera ojja kukibolera gwe maama nyabo abalokole baba ne fire olira fire laba fire atandisa okwemawema atandisa okuwemawema yesu bannange mulokole gwe pastor what have you done what has he done gwe ogenda okwetegereza ekintu kiti omusajja n'ateekamu ekirungo hiriyore mama hindiribose ate kasita ateekamu hindiribose omanyi owedde amayembe weegali ebintu tebyongedde kutabuka efirimu tegenda maaso kati ono nga tajje wa muzeeyi nga amugaanadde enfunyeyo mukazi bannanga abakazi bakozesa omukyala namuleese wuuyo gwe njagala oteeka mu bufumbo azze gyebale kale namwe mugyebale kati basinze kusaba ki kati naade njogeddeko ne maama
ne bagamba kale ente mukaaga baba basobola okunta ne bannanga abazadde b'abaana mutubbanya abaana bawala omwana wuno tamayina kyenyi kyeje kiyita omuntu gw'otunulira ng'olaba alimu amayuba 4 naye nga gw'oyagala se bamukuwemu ente mukaaga kiki ekyo kyonna bannanga alinga atalwalanga kabootongo siya badaga obubbi bususse kubanga ekintu kino kyalwadde kikiyingiramu lwakwa ono nno naye atoba tubawe nnyo afazaali ajja muto wa muzeeyi naga tewali tabbu kale mwanange ekyo kyo yamukwata yaga akijja kuggwa ate naddala ng'omukazi agambye teri laavu mpaka ng'omaze okunyanjula ewaffe tuba tuli awo ogenda okwetegereza abasumba ba Mukama bayingidde ewatteewo era bagenda maaso bali mu kwoza baba bakyayoza Mukama Katonda yeebazibwe ekisa kya Mukama kiri nammwe effe tuli bakutuula Mukama zaatulaga n'atugamba tukyaleko mu maka ag'enjawulo yagambye ffe emmotoka ze era buli tuba tutuuse naye aba atuuse Mukama kale nno tukola omulimu gwa Katonda gwe yatutuma okuba tugukola ffe nga tetwagala njiri tetulina we tugitwalira agambye mu bulamu ekigambo kye Mukama nendabira ddala ng'ennyumba eno nyonta nnyo era ng'ennyonta egiruma yeye ekigambo tukireese mu bujjufu nyini Katonda nyini ensi yatutumye mwangu muve wano kumbe bano abalokole lwe bakyama wano wabaawo okuwunyirirwa okw'amayembe tulina okusaba Katonda waba atugambye mutugende tusabe wano tuba tulina osaba bwe mutakkiriza kusaba kitegeeza wabaawo ekiganya emyoyo emibi kati mulina okkiriza tubasabire Katonda yagambye mba temutwala sala ya mirembe afazaali empizi vaayo nedda bwe baba nga bazze bagamba balina ekigambo kya Mukama tewali nsonga lwaki bagaana bulina kutusaba ku Sande ne overnight luli banonye eki wama musabe ate ono bulijjo agala omwana waasabirweko kale Mukama Katonda yatukulemedde tuleeta wano tuli maka gano mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tuzza okugoba emisambwa n'amajenne omwana ono kyonna ekimukutteko ng'enja okojjeyo ebbaafu muliro amayembe gono tebagatolosezza banna ono ogenda okuwulira nfudde wowe omukyala ogenda okwetega gwe ateze omukyala yatega poozi olengedde amaanyi agabadde mwana ono gakutte mukazi nebazitwala mu ssabo n'atandika okwogera byonna bakwata omwana ne bamusalako enviiri ne balyoka batwala omwana ono enviiri ne baziteeka mu ssabo bwe baamuteeka enviiri mu ssabo wolera firimu babadde bamulaba emimwa laba okuwunnuuna naye abakazi nga bakola ebijjo ebijjankunenne efirimu egenda mu maaso laba etabbu amaanyi ga Mukama laba okuwunera awuna ebye naye mukazi gwe omukazi ono lwaki okola ekintu bwe kityo bakubira Yesu engalo ez'amaanyi bira Mukama engalo z'amaanyi oba otegedde kyeŋŋamba bira Mukama engalo z'amaanyi oba otegedde kyeŋŋamba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Allah maama w'omwana mwega mu maaso go Mukama musaasire wesitaane mufeeko mu linnya lya Yesu mufeeko mu linnya lya Yesu muteeko in the name of Jesus Katonda watu Katonda watu ebintu tebiba byangu kibadde kimukutte ekiwenge olabye ensi ne maama nondiisa amajingo ndagalaavu kumba oli mukuntuga kiki kyennakola olyoke daba waatunula naye oba okyali mukazi nze ku sayide yange oba ogaze n'agamba embeera gye mbaddemu ey'okuwenga olaba oba twasirika
gwe kitoddamu kigambo kyonna gukazi gwe n'oluga omwana atalina kye yakola la ekitunu kiringa omukonda kati genda bugenzi bamugobye togoba taata Yesu atugamba okusonyiwa abantu bonna bayiga okuva mu nsobi kuba ate bw'ogoba onaasobezza n'alabako ku maanyi ga Katonda ate ne gw'onooleeta naye ate neemira oba odda mabega buli woobaako ensobi gy'ozuula mu muntu n'omugoba era oyifune omulala mbw ataakola ensobi ate n'oli naye ajja kukolayo ensobi endala kitegeeza abantu buli kaseera tuba tuyiga naye omuntu buli waayiga atereera oba ategeera ono yagambye ebyo Yesu ogambye asonyiwa nze sisonyiwa Yesu si yenze vaayo bannange ekyamazima wali osusizza obwenzi owulidde omukazi ono si muyaaye buyaaye yagamba omwami ono mbu yali asusizza obwenzi yali asusse waakoma era n'atandika okuyeeya kumbe omwami yalaba ng'ono omukazi alimba era ekyobwenzi tekyaliwo yalina ekigendererwa kye kirala ekyokulabika ng'ayagala okufuna ssente naye n'azifuna makubo amakyamu tetugenda kusukkako awo ekyokuyiga kibadde nti okalyadda kaddadda siwaliwo kibi kibaziika mu ttaka ne kigaana okuba kivaayo olubeerera era luliwo olwo ne kivaayo mwena abatulagira ku YouTube channel yaffe tubagala nnyo kale nno nsaba Mukama Katonda abampeera omukisa mwena bankuumire adios amigos